Miss Damamu atulaze ennyumba ye mu butongole. Bulijjo tubadde tugiwulira buwulizi mu bannamawulire, mu bantu abakola obutambi obw'enjawulo, naye kennyini nga tumuwulira agyogerako bwogezi. Naye olunaku olwaleero Miss Damamu atulazeeko ku nnyumba ze. Etali nnyumba emu, wabula nnyumba bbiri, ate era nga zikyazimbibwa. Katugambe nti ataddewo ennyumba eyiye nga mwe muli n'ey'abazadde. Kuba wooziraba zino zonna ennyumba z'amaka. Tugendagendako mu butambi bwa Miss Damamu tulabe ennyumba ye. Nga wano we twebuuliza gwali ku kyeyo, okyali ku nsonga eyakutwala oba nedda? Anti bannammwe we bakomawo batulaga ebintu bye bakoze ku kyeyo. Bannammwe bali mu kuzimba mayumba g'abapangisa, bazimba mayumba g'abazadde baabwe, bazimba mayumba gaabwe. Iggwe oli eyo ssente oli muziwa basajja, onaakulaakulana otya? Yenze Sheila Adita woba subscribinze ku YouTube channel yange. Obutambi bwe buti bubeerayo bulungi nnyo ate era nga nkiwa buyinza okuyamba kukola ekintu ekikimu. Subscribinga, kwata ku kade nga buli video yonna yonna gye nteeka yeekutuukako bulungi nnyo. Ate era nsaba okomentinge. Comments zammwe nnungi nnyo. Zongera otuwabula, zongera otubulira ebyemu bye tuba tetwogeddeeko, ate era tuziigamu ebintu bingi nnyo. Kyovulaba tubasaba mu commenting. Ku mikutu emirala kwendi nga Sheila Adita page, ku TikTok Sheila Adita 1, ku TikTok, ku Facebook Sheila Adita page, ku Instagram Sheila Adita page, ku Snapchat Sheila Adita page, ku Thread Sheila Adita page, ne ku Yugi 256 Sheila Adita page, ne ku YouTube kwendi Sheila Adita page. Jangu obere ng'otweyungako tusobole okuteekawo guno omutimbagano kwe tunayisizanga eddoboozi lyaffe, okusoma, okwewabula, okuyiga ebintu bye tubadde tetumanyi, n'okunoonya emikwano. Katugendeko mu video ate era tukomewo. Olabye ennyumba ya Miss Damamu, ekibuuzo kiri nti eyiye eridda wa? Tetwagala obeere nga bano abaagenda okumala obumaze obudde. Tetwagala obeere nga bano abaagenda obugenzi just nga baagala kulabako nga nsi ndala bwefaanana. Tetwagala obeere omu ku bano nti gwe wali olina ekinyegenyege ng'oyagala olinnyeko ku nnyonyi, abantu bakubale ng'omuntu eyalinnyako ku nnyonyi. Twagala obeere nga wagenda ng'olina ne by'ofunamu mu kubonaabonaako, ng'olina by'ogenda okulaga abantu, mu kudaagaako, mu maziga g'amangi g'okaabyeyo, mu mbeera etali nnungi gy'olabyeyo, ng'olina ekintu ky'ofunyeemu ekyenjawulo ekisobola okuyimirizaawo obulamu bwo, oba ekisobola okujja ku ddala ly'obaddeko ogenda ku ddala eddala. Bangi nnyo muvaana eno ne mugenda ebweru nga ne mutuuka eyo ne mwerabira ensonga eyabatwala. Abalala bangi nnyo mugenda nga temumanyi na nsonga ntuufu yabatwala. Wabula ate bwe tubaterayo obutambi bwa bannammwe bano, tuba twagala kubazza mumanyi na kubalaga nti woba ogenze eyo, teekayo omutima okole. Wabula ate nga ne mu kukola teweerabira nsonga ntuufu lwaki wagenda okukola. Abamu eyo mistake mugikola ne mwerabira ebyabatwala. Ne mudda mu kunoonya basajja ku social media, ne mudda mu kuwemula, ne mudda mu kuvuma abantu, ne mudda mu ntalo, ne mudda mu kukola ebintu kuzina bimansulo n'ebintu ebirala ebitabayamba. Ne mwerabira ebintu ebituufu ebibayamba. Kyova olaba ffe we tubagamba bwe muba mugenze muteekeeyo emitima mukolere ddala ekyo ekibatutte. Muteekeeyo emitima okukola. Muteekeeyo emitima okuyiiya. Ogambe nti kati bannange nvudde mu nsi yange. Ensonga eyanzijeyo olw'ensonga
kino bwe kiti kunoonya fiizi z'abaana bange, kunoonya bulamu bulungi, kuvuga ku mmotoka, kusula walungi n'ebintu ebirala by'oba otandikirako tobyerabira nga tonnaba kwerabira oba nga tonnaba kutwala bulamu bwa muntu nti bwe busooka soosa obubwo kubanga obubwo y'ensonga enkulu. Mukole ebintu ebirungi ogambe nti we nnali nkyali ewaka bino nali sibiyina naye kati kambiteekewo nti ekiseera kijja kutuuka ng'olina n'olugero lw'onyumiza abantu nti nze banne nali nnyo ennyonyi ne ngenda ne nkola bwe nti oba ng'osobola onyumiza abaana bo nti ennyumba eyo mugiraba oba abantu bonna oba mikwano gyo nagijja mu kkuba kyeyo, emmotoka eyo nagijja mu kkuba kyeyo, ettaka eryo naligula olw'ensonga nali nkuba kyeyo. Okkuba ekyeyo kye kisomeseza abaana bange empaka wano, wabula togenda kunoonya basajja. Wava eno ewaka n'ogamba k'ogenda okole olw'ensonga abasajja wali tobafunamu. Kati ki ekikuleetedde okulowooza nti w'otuuse eno n'otandika okukola n'ofuna ku ssente abasajja ojja bafunamu? Njagala okukutegeeza maada nga we wabakyawa luli n'osalawo olinnyo odduke era bw'ogenda okubasanga nga bakyali mu mbeera eyo ey'okubeera abasajja, kuba omusajja ajja sigala nga musajja. Kooyagale, koogaane, koowakane, kookaabe, koonyiige, kooyogere biki na biki, omusajja ajja sigala musajja. Naye w'onoobeeramu n'essente zo nga weetegekedde ojja tukisa nga tokyayagala kufaayo oba omusajja oyina oba toyina, oba waali oba taliiwo, gwe obulamu bwo bujja sigala nga bugenda mu maaso. Ojja sigala ng'onywa, ojja sigala ng'olya, ng'okusasulira abaana fiizi teweetaaga kwegayirira Jjuma, zijja kubeerangawo. Ate era nga n'omulembe gwe tuliko gw'abakyala kwekolerera. N'abasajja abo be mulaba bwe muziwa nabo essaawa zino banoonya bakazi bazibawa. Kati w'onoobeera nga ggwe omu ku abo abakola nga toyina kigendererwa bagenda kuzirya. Tubeerawo nga tukulaba ku bukedde, oli mmaziga okaaba, omusajja alya ssente zange, nali mmanyi tuli mu kwezimba, era nze namanyi wano, nali mmanyi wali, naye ng'ate bambi ye yagwa ku mukazi mu ssiru, n'akozesa obussiru bw'obwo, ye n'amufunamu ekyamagezi kye yeetaaga. Kati baddiya muzuukuke, mubeere bagezi ekimala, muwandiike ebintu bye mwagala ku lupapula, mutandike obbikolerera ate mubiremereko, mujja kubituukako. Ye nze Sheila Adida.